nina mugana nange Robert Musanje mpulira aweekera simanyi owulira otya baba simanyi baba suleno bakambuka batya akasozi obayira amakubo amala makubo mangi waliwo batunda ku mazzi wano nyweko ekyamazima tetwayise na mazzi omukali tunsawo nga ku kisawo ekyerwadda bwe bakuba olukiiko Benigulu nga bagamba ngenda kwata omusambwa ogwo olwaleero ngukwata nga bwe mamanya abasawo Benigulu nga atusuubiza nga wagenda okwata omusambwa naye tetwamanya oba yagukwata oba yagenda nagwo oba musambwa Amedi yagutwala tetwamanya waje gwalaga n'ebiseera ebyo mwe mwali bakulu edda batugamba mwali bakulu kufe tubuulire ku byaliwo ku by'omusambwa ogwo kuba mwali mutusinga obukulu batugamba ati Baida we nali nesimbiyo bagamba wesimbo kuba NRM ne bakuwa emitwalo 3 ne bagale katutekeyo ono yaba esimbo ku kadi bogambye sinze saaliwo yali mulala yale emitwalo 3 naye oli wase emitwalo 3 okujja ku kadi ya NRM nalabanga we nayitira ku kadi ya NRM sijja wangula kalulu atenga ebikono bingi kila nali zijide ku kadi ye NRM ate bawaswanga bo bajiryanga bajiddeko why waswa eri ekyalo gye bamulonda bonna ba Luganda kyogamba waswa ekimuwanguza nti ekyalo gye bamulonda bonna baganda kojja senga ab'enganda abakona ab'emikwano be balonda omuntu ogwo kati wojja ngoze kwesimbawo ngo ovudde mbyalo ebiriranyeewo oze kufuga kyalo ekyo oba okamya ennume Wade Magano place about everything gonna be right here at the Dancehall King Ada Fireman. Olunaku olwaleero tugezaako okulambuza abantu baffe bonna abagobera Lubalusewa TV munansonyiwa n'okusanzisa bubi kubanga baaba olusozi teruwalampiika tugezaako okulaga abantu akabuga Matugga ke kaliwa jjukira nti mu Gombe tulinamu omuluka gw'Ematugga guno gulina ebyalo 7 okunga kwe kuli Mabanda kuliko Kito kuliko Kirwanira Erwadde B saako ne Katalimwa tugezaako okubalambuza akabuga Matugga ke kaliwa gwali eyo n'oba oli musize bwero oba oli luddawo oba oli Jinja otegeere akabuga Matugga ke kaki twaga tukabalage kalina ensozi nozola video tuli musawa yakati wano wetuli ndine muganda wange Robert Musanje butugenda kubanga tubatambuza olunaku olwaleero tubalage Matugga akabuga Matugga kali katya musobola kubanga mutwegattako wano nga tubalambuza Matugga akabuga mukategeere so tutambulenga bwe tubalambuza abantu akabuga Matugga kafaanana katya
Essaawa nennyini wendi tuli ku lusozi era bw'oba olengera mu background olabya ddala nti akabuga Matugga kalungi kalina vye ennungi. Nina muganda wange Robert Musanje mpulira aweekeera simanyi owulira otya baba simanyi oba abasula eno bakambuka batya akasozi obayira amakubo amala amakubo mangi waliwo batunda ku mazzi wano nyweko ekyamazima tetwayise na mazzi naye oba nalinako maddi okwambuka akasozi nga kaneno kyabika byali biseera biri nga mukyali baana bato muyine effujjo ly'essomero byalinga bimpalambi obusozi naye nga abatulaba nga bwemulaba luno lusozi Matugga era nga tugenda kuba tulambula nammwe nga mulaba biki ebirukwatako na biki ebisangibwa mu Matugga. Gwe naali ewala eno ye Matugga ke kabuga Matugga kasangibwa mu Wakiso mu Gombe division ate mu Nansana municipality. Naye kyamazima kavyu ka mulembe lengera akabuga wekanyirira abantu bateredda ssente wano olabeda eri ali ku kamera bwatunulako eri side zeri olaba kyaki abakatuliki bw'oba ogitunuzaako eri ajja kuba kulaga kyaki abakatuliki nga bweri. Wali tulaba Church of Uganda, that is Rwanda Primary School, olaba n'ekisaawe kyabwe nga bwe kiri ekyerwadda ekyo n'ekisaawe ekyamazima kyekyasigalawo mu kabuga Matugga, isn't it? Twabeeranga wali mu kisaawe nga tubeerawo ne tulowooza nti singa oguyinja guva eno wansi oba Katonda naga nti oguyinja guneno kangute gukkirire okimanyi nti guba guyinza osaanyaawo Matugga yenayena. Emboozi y'emu eri nti soda ekimotoka bwe kyagwanga n'ogaa nti n'emigaati lwaki tegigwa ne tulyanga bwe tunywa abasinga ze emboozi ze mutambuliramu. Ebibooziboozi ng'ebyo twabirowoozanga naye munnaaye enteekateeka za Katonda waati waba yasalawo okutegeka bwe kiri. Wakati otunula eri luli lusozi wansi kikko eno lusozi Katonda ayina ebintu byakolanga bibye yekka yabyesigaliza bwe kiri obuyinza yabwesigaliza kituufu. Okay, nenga nga bolaba ekibuga Matugga era tuyina sponsor waffe Rujja Properties akulaga nti jangu ofunewo proti Matugga olabe ekibuga kikuze sinsi kodda bagambanga nti Matugga kyalo ngero lyagawo ntwala mu kyalo ne ku lusozi luno lwennyini asobola okufunirako poloti bwe kiri kuba baba abantu bazimba yodda waggulu ku lusozi ku topo waggulu bazimbidde nno ddala nyina kyembadde sitigenderanga abantu basobola zimbisa obucupa nga bazimbira bayita bbumba era ali ku kamera muganda waffe producer ajja kuba atulage ku bucupa obwo olaba abantu bazimbisa obucupa ennyumba ate neeyimirirawo muganda we kubabbi b'ennaku zina beŋŋumi emu ennyumba neekitamu apana musumaali ng'akoona oba weebaseraga mukulu zuukuka ayinza nakwata muliro ng'ayokya kacupa nga kabomokamu ekituli. Okay, katweyongerewo nga bwe tukulambuza mpolampola olabe Matugga naye kyamazima tumalako ku lusozi luno kuba ne batukyeyongerayo njagala kufuna ku mazzi. nga bwe nabategeeza nti olunaku lwali tulambula Matugga ate nga ebitundu by'enjawulo tujja kuba tubirambula ng'ate tubibaleetera ku Lubalusewa TV musobola okubanga mubinyonyoka. Eyo yonna gy'oli ewala oli Mbale oli Mbalala oli Ggulu osobola okubanga otegeera ebibuga eby'enjawulo wano ku Lubalusewa wokka bwe tubikolera. Robert Musanje ndoze eno ye waggulu w'olusozi eno ye waggulu gye bandiise peak y'olusozi giyita peak of mountain Matugga. Okay. Kati peak of Matugga hill naye kyewuunyisa nti olusozi bwolulaba ate wabeerawo n'ekiwonko kati ndoza batulaba mulengera wansi eno neze kye neewuunya okubeera ng'ate ku lusozi kuba wobeera eri wansi lubeera ddala lusozi naye ate waggulu mu lusozi ate waliyo ekisenyi waliyo ekiwonko ate ekirimu ekisenyi ekyamazima kino ekiwonko nze kikala bw'oba okubamu akafaayoza kino kiwonko oyinza kikolamu ki ekyamazima nze newompeerawo obwereere sibeerawo nze newompaawo wano maaso okuzimbirawo kirabu ey'amaanyi ng'eri mu basement gwenze naye basijja kujjayo kati abanaasombanga omusenyu banaagujjanga banaayitanga ate omusenyu bagujja wano anti abanaasombanga omusenyu ogw'okuzimbawo kirabu gy'oyagala ozimbawo bayita eri naye kino kyonna mwekyo
ekyo nakyo kyongera kulaga nti Uganda kulali Africa kubanga okusanga eno lusozi eno biyinja wansi waliwo ekisenyi kyongera okulaga nti Uganda kulali Africa kyesitegera ku byonna Katonda yekwese Matuga tuyinza kubuuza nti lwaki kineno yakikola wati yakikola wati kino yakikola wati ekyo kituufu tolina mubuuza kuba ye mukulu wa buyinza bwa buli kimu kyonna ekirala nti nawe mu makaago tulina bye tukubuuza n'ogaana otuddamu otulaga gwe nannyini era gwe asalawo ekyenkomeredde so olumu kyovola tukireka tuga ekyo tukireke olaba gwe mu makaago tetusobola kukuyingirira nnyo kyeneebuuza Matuga bw'ogiraba muyingiridde okumubuuza nti lwaki yakola wati bwekiri Matuganga Matuga ekibuga oba ekya tawuni entubu ennungi bweti gwe nga gwe ogiraba nti nnungi Matuga nnungi bweba nnungi kiki ekyakulemesa ogigula mu poloti ozimbe muno ate munayo wenkulidde wensomedde buli kimu so sisobola nagamba kankyuse ku mbeera bateranga okuŋŋa nti omuntu yenna yaddukanga ekyalo kyagenda asenge wala omanya nti abawala bonna abali omwo aba yali aba anoonya bright future sikudduka bawala kale katukogereyo katukulambuza bakiyita green pastures sikudduka bawala mpozi kati mwe nga abajja obuzi tusobola bakkirizamu abawala twaba balekera kale katubogereyo nga bwe tubalambuza olwo bati Musanje aje Samuel twebaza Mukama Katonda olw'obulamu olwa buli kimu kyonna kyatuwa era tumwebaliza ddala okutubeezaawo n'okubeezaawo abalabi baffe abalubalusewa TV titusiimira ddala kwonna okugobera ku mutugoberera olunaku olwaleero ndi ne muganda wange Robert Musanje tugenda kuba tubalambuza Matuga akabuga Matuga abasinga Matuga bawulira mpulire ebiseera byedda abantu bagambanga nti Matuga eyeyo mu kyalo naye twaga tukulaga ekibuga Matuga okkirize nti Matuga tekyali kyalo wabula kati kabuga akafuukidde ddala akabuga ddala nga n'abantu abalimu bangi nnyini ddala Matuga eno esangibwa mu Wakiso district mu gombola y'Egombe mu Nansana municipality Matuga ke kabuga oba gwe muluka ogulimu ebyalo 7 bweddu olunaku olwaleero tugenda kuba tuwayamu ne muganda wange Robert Musanje abantu tubanyonyole akabuga Matuga ke kaliwa gwali eggulu ali embalala naawe omanye Matuga ekwatibwako etya jukira ntekebwamu ensimbi aba Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School bano nga basangibwa Bombo ekirungi ekiriwo nti ebibuzo by'ekyomusanvu byakomyewo ne twebaza Mukama Katonda nti aba Sweet Valley bakolera ddala bulungi obutagambika nti batuza abaana 2 ekyamazima nti abaana 13 basobodde okufuna first grades ate nga mu first grades ezo abaana bafunye obubonero bunabuna so twebaliza ddala Mukama nti bakoze ekyenyinyini kye balina okukola abafunye second grade be baana 7 tetwafunye ku third grade oba tetwafunye ku fourth grade yonna twebaza Mukama olw'abasomesa saako ne director n'abaana basoboseza Sweet Valley okukola obulungi abalaba bateekamu ensimbi be ba Sunset Junior Schools bano nga balina branches 3 Matuga Kawanda saako ne Kawempe bano nabo ebibuzo eby'ekyomusanvu byakomyewo ate nga bayitidde ddala waggulu ddala batuza abaana 5 aba Sunset ate nga abaana 5 bafunye first grades nga ate abaana 3 ne bafuna second grade twebaza Katonda olw'obulungi bwe yatukoze obutagambika ogamba otya Robert Musanje ndi bulungi sebo wasibye otya wasuza otya bulungi sebo olabanga ba sponsor baffe obone bakoze buwese ekitibwa ky'amasomero gano ekyamazima bakoledde ddala bulungi naye kyotabagambye nti Sweet Valley lyerimu ku masomero agasinga mu ggwanga lyonna amasomero 10 agasinga mu bigezo eby'olusiraamu oba IPRE yemu ku masomero 10 agasinga ate nga mu district y'Eruwero lyali isomero lya 2 number 2 ate nga omwaka guli ogwayita bali number 1 mu district yonna cheza kugulu basemuko we babanga babadde ku namba ezisooka namba 10 ezisooka mu ggwanga lyonna kitegeeza bakoledde ddala bulungi tweyanzira nga bwatugambye Robert Musanje nti ate
Sweet Valley nyini mu bigeze by'Olusiraamu ate bakoledde bulungi. Kyo kisaba otwalayo omwana ate agenda okuvayo nga Qur'ani agikuba buki baginayo bakiyita Abaganda budinda agikuba budinda. So naffe tulina omukisa nga abalusewa okubeera nga abantu betulanga ba sponsors baffe be bamu ku bantu abakolera ddala obulungi. So abalabi baffe twongera okuba wa assurance nti abantu betukolera oba abantu abatusamu ensimbi bantu besigwa abantu abatuukaganye n'omutindo omutindo gw'ebyenjigiriza oba oli awo. Amina. Ekirala kye nagamba abalabi ba Lubalusewa TV nti ffe tukolagana n'aba directors tetukolagana na gundi akutuse gundi era enamba zolaba ku screen yaffe zeyo zenyini ez'aba director b'amasomero ago oba bw'ekyo ekintu kye tubatulanga. Sweet Valley yatusuubiza ente ku Yidi. Juzi Yidi ewedde yekusala ebisolo yatuwa olubajjo lw'ente Lulamba. Oludda lw'ente Lulamba. Naye omwaka guno yagamba fenga Abalusewa agenda tuwa ente namba. Ffe tumanyi kye tunaagikozesa, ffe tumanyi kye tulimuwa. Kyakola nti nali manye bwatuwa ente tusobola okugenda tugirunda naye bagikuwa nsale. Ajja gituwa mu maaso eyo naye ne Sunset mugamba akikolenga Sweet Valley wakikola. Okay. Sunset alina bingi byakola ekyo kyo kimanyi kyemmanyi era nga y'omu ku bimu ebyatandika Lubalusewa byasobola okuba nga ateekamu omukono bwe kiri. Abalaba bateekamu ensimbi oteerabidde jjukira olunaku lwayo abantu baffe tugenda balambuza akabuga Matugga naye ate nga jjukira nti ne ba Lujja Properties basangibwa muno mu Matugga mwennyini. Abo batabbo nnyo ne ku lusozi kuno kwe tutudde Lujja Properties asobola okufunirako poloti ng'eri makubo matuufu ng'erina ekyapa kyayo si baneeno mbu ate twala nkuguziza waneeno ozimba kire emisambwa gya waneeno munyiivu. Matugga ine emisambwa gye naye emisambwa gya Matugga tegiriiko bukwakulizo bonna. Omanyi wotudde ozimba woyagalidde. Ozimba esawa yonna gy'oba oyagaliddemu okuzimba. Sibineeno mbu ate genda ozimba ekiro ozimba buzimbi ogula poloti yo mu Lujja Properties kwata muyiko kwata mbabloka kwata musenyu tandika kuzimba. Amina. Robert Musanji Matugga nga kabugo kamanyiko ki? Matugga ono Matugga mwenzaliddwa. Matugga mwenkulidde. Ebiseera byange byonna ebyobulamu ebiseera ebisinga mbiwangalidde Matugga. So nga tukula Matugga ndowooza ebiseera ebyo twalinga yali P7 oba yali senior na kyalika in between P7 senior 1 oba senior 2. Kwaliko Omusambwa kuneeno nze kyensinga okujjukira ku Matugga kuneeno. Omusambwa ogwo ogwasuzanga abantu kutebuuke gutya twawuliranga muwulire kuba ffe ebiseera ebyo twali bato. Abatugamba mbu waliwo omwami bamuyita Medi yazze n'agusala enviiri Medi yagusala enviiri ne gumugamba mbu sente ez'okumusasula azijje waggulu wansi ku bigere bagenda okugyayo sente wansi ku bigere ebigere nga byambuzi. Medi mbu nakuba emiranga mbu nadduka ekyalo Kiramba. Ani amulaba oyo? Why? Jukira nze nkaye twali bato kati emboozi eyo yonna nga batunyumirize ebirala twabiwuliranga ku radio ebimu twabiwuliranga ku radio mu kalinga ka nyomero ka bonna baseke ndowooza kalinga kusimba okwo kati wayita ennaku oba zalinga 2-3 oba yali wiiki bayita Ssaabasamize eyaliwo ebiseera ebyo bamuyitanga Beni Ggulu. So esaawa eno Mama Fina yamuddira mu bigere. Beni Ggulu yalina wali wansi wali eri abantu baffe balengera kakalina awo wansi awo wolengera omutuba ogwo omukalitunsawo nga ku kisaawe ekyerwadda bwe bakuba olukiiko Beni Ggulu nga bagamba ngenda kukwata Omusambwa ogwo olwaleero ngukwata nga bwe mamanya abasawo. Beni Ggulu nga atusuubiza nga wagenda okukwata Omusambwa naye tetwamanya oba yagukwata oba yagenda nagwo oba Musambwa Media yagutwala tetwamanya waje gwalaga. N'ebiseera ebyo mwe mwali bakulu mwali bakulu kuffe tubuulire ku byaliwo ku by'Omusambwa ogwo kuba mwali mutusinga obukulu. Batugamba ati emisambwa egyo n'obuyaye batugamba nti mwalinga bayaye. Batugamba Robert Musanji batugamba nti edda ndi Omusambwa egwakukyalira ngulekawo ebisawo bya ssente
nze saabira bako Medi yali musajja mugagga bamulekere era abasinga batugambanga nti muzeyi Medi bamulekere ebisawo bya ssente awo kubanga buli kimu tulaba buli kimu ekyenga kitambula bulungi. Why nze sijja kulimba naye salaba ku bisawo bya ssente mpozi nga ebisawo balinga babikweka bukwesi. Okay. Naye simanyi oba mmwe mwabirabako. Futwalabule muntu nga alina ssente era kasaba atugamba nti guyinza obba gwamulekere kasaba atugamba nti Omusambwa yali agulabyeko. Omusambwa olugubulira wa Benigulu amala kujja ne gubula gwabula tetwamanya weje gwabulira oba Benigulu yagutwala oba yagusibira mu chupa kuba ebiseera ebyo twalabanga ebinigeria simanyi omusajja wamwe muteeka mu chupa ne tulowooza oba Benigulu Omusambwa agutadde mu chupa kuba batugamba mbu bagenda gussa mu chupa echupa bagitwale bagikasuke mu nnyanja ebulireyo wansi ddala ekirire mututte mu Illuminati olwo mbuna echupa eyo mbu omuntu akayo n'agirondayo n'agireeta wabweru ku lukalu n'agikuba wansi n'agyasa bw'omuntu oyo afuna obugagga simanyi sikata mugere mujije singa twamanya gye baali bagikwese gye baali bagisuula oba oli awo twaligeze ne tugijjayo ne tugirona ne twefunira ku bugagga. Okay. Abala bafaulu balisewa TV olunaku lwenga bwe twabagambye emboozi ya Robert Musanje ye bwe yategeera Omusambwa ne bwe yagumanya batugamba nti bw'ogulaba ofuna ssente Robert agamba nti ne saakati akyagala agende mu nnyanja alabe eccupa eyo ng'agijjayo afune obugagga sebo olina kukola bukozi yenna amanyi ku ccupa eyo weeri akuyambe anyamba ndagirire wowe bwe bagisuula ngende njijjeyo nze ngisumulule njikubaawo wansi njase nfune obugagga nja kuwaako nkugulireyo ki nakugulira ki Matugga kabuga kalungi nnyo kabuga k'amaanyi naye ekyewunyisa ku Matugga nti Matugga yakulanga eyina ensozi eyina ebikko nga bw'olaba Uganda ekkula lya Afrika. Olusozi oluli Matugga olumanyiko byafaayo ki? Olusozi olulala lwemanyi walululi olusozi lwe tunuddemu gyolaba akalongooti kali lwe bayita olusozi olw'Abempologoma bwe butaka bwabeddira Empologoma mu Buganda kyensinga okumanya era omutaka Munnamuguzi awe wabeera woofiisi ze kuba akulira ekika ky'Empologoma bamuyita omutaka Namuguzi Ssebuganda awe wali bakita obutaka bwabwe oba ne woofiisi ze. So ne recently twabaddeko twaliwo okaawo n'abakungu okuva mu Buganda Land Board n'Emmenge eyo wabaddengawo enkayana z'ettaka bw'ate bagamba mbu simanyi Buganda Land Board yaliizinga Geno Erikayanja kati ate Geno Erikayanja we bamuliizinga ebbanga lye bamuliizinga ne liggwako ne bamwongerayo ebbanga eddala lya myaka oba gyali 7 najyo ne giggwako Geno Kayanja ate nayagala atatwalirewo ddala olusozi lwonna era development zolaba eziriko ezisinga bo bagamba sinze ngamba naye bo ng'Abempologoma bagamba mbu Geno Kayanja yatunda ettaka lyabwe era wakyaliwo okusika omugwa kw'amaanyi nnyo wakati w'abekika ky'Empologoma n'ab'Emmengo ne Geno Erikayanja kuba Abempologoma bagamba ensonga bazitwala ewa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka n'alagira Buganda Land Board babaddize ekyapa kyabwe. Buganda Land Board mbu ate yeegamba mbu ensonga bazongerayo mu woofiisi ya Katikkiro kati okusika omugwa kuli awo mu woofiisi ez'esatu. Yes sebo. Okay. Ezo zezimu ku nsozi mpozi olusozi olw'Empologoma ne luno luli ku saidi yeno. Luno luli ku saidi yeno. Dosi lutegeera bulungi kubanga batugamba ngambu kuliko omusamize bamuyita Sansabula simanyi oba akyaliko yafa Sansabula yafa biseera ki bebegako munangeri giwali omuto fa wakulu tuba tunyenyo otuleka ne tubanyenyola omukulu tunyenyole ku nsonga za Sansabula za Sansabula yafa ngo omuntu bwafeera nga Benigulu bedda goyogerako nebo yafa okufa kuba kuzze n'oba gwayina emisambu alukaaga oko Mukama Katonda yakwesigaliza temanyi ku lusozi lunene kwe kuli lufula y'omu Matugga kuba abantu abasinga tebamanyi nti mu Matugga mulimu lufula abasinga bamanyi nti lufula mu Kampala muneeno eri Kalwerwe wokka pozi na wali olw'oluguudo baluyita batya ngodde Bugoloobi awo nga ku internal affair
weyongera ku Masawa wali Rufula abantu abas ku ndo ye Jinja Road omukulu ngambe bayitawo ku Jinja Road naye manyi ekibuga wano waliwo Rufula abantu abasinga tebakimanyi nti mu Matuga mulimu Rufula obakubira kalango. Okay, kati mukulambuza Rufula tekitegeeza nti no mulimu gwa bonnanyi gwa Ssekinoomu. Rufula bantu abenjawulo babeera bakolerawo emirimu batundirawo n'okugulirawo. Okay, kati Matuga eno abantu bandyagadde okumanya abatali mu Matuga abali ewala abali ebweru birungi ki byolaba ebiri mu Matuga oba ebize mu Matuga? Ebirungi nze byendaba mu Matuga ekisooka Katonda yagenda n'agigonnomolako obutonde yemu kuje twayise ekkula lya Africa oba ekkula lya Uganda. Kwa hiyo tugamba nti ekkula erya Uganda ate ebeera ekkula lya Africa. So kati Matuga ndowooza tugiyite ekkula lya Wakiso. Kubanga wotunula side eri olengera nti wansi wali eri waliwo emigga waliwo obutonde obwenjawulo side eri waliyo ensozi wano wetutudde waliwo olusozi amayinja ag'enjawulo bagalabye wansi wali eri kyokka ate n'agenda agonnomola mu mayinja mu nnyini waggulu ku lusozi n'ateekawo ekisenyi oluwonvu oba olutobazi. So mu science oba twalinga mu geography batugambanga nti waggulu ku lusozi wabeerayo Crater Lake. Kati ndowooza naffe eno gye twaliise Crater Lake ya Mountain Matuga. Okay, ekibuga akaalo Matuga oba ekibuga Matuga kiriko ebyalo 7 basente baako bamanyi bonna? Manyiiko abatonotono. Bani? Manyiiko Chairman Kajoba Jensula mu Kito. Chairman Patrick Senkubuga omuyimbi waffe yatukubye tune. Baji simanyi Matuga waffe Chairman Patu. Manyiiko Chairman John owokumabanda. Basatu. Chairman Yona wawali Lwadda A. Chairman God ow'Ekatalemwa. Chairman Mbutu Jajja Mbutu. Owekiri agonja awo Chairman kyomulala simanyi oba ne gundi Katalemwa Chairman God jali Katalemwa Saku God waliwo wawali Kabunza bamuyita Chairman Kiyaga teri mu Matuga Kabunza teri mu Matuga ate nga tuba twogera Matuga Kabunza abakirwanira Kabunza ati kati eri mu balala ebyalo byera kuba ndi 8 ne biba 7 eri mu Nangabeeri mu Kyaddondo East ewa Bobby Wine tuinayo owo mu kirwanira Chairman Kalungi oba oli awo bebo bayinza okuba bebo baweddeyo. Biki omuntu byandisikirizidwa okujja mu kibuga Matuga noga nti bino mu ebiri tugeze nga bola bachachi abakatuliki erabika mulimu omuntu ekintu kyasikiza naga kanzige ngule poloti kubalujja properties lwa kuba kino kyekinsikiriza mu Matuga. Ekisooka mulimu ebintu ebyamasanyu mu Matuga amasanyu agenjawulo ebifo ebisanyukirwamu ebyenjawulo. Tuina First Hotel, tuina Club Ibon bagijawo, tuina Diz Club, tuina The Lounge Hotel, tuina eri bagiyita batya Lounge, Diamond Lounge ne Lounge. Waliwo Diamonds Lounge, waliwo ne The Lounge, tuinawo wali Ekatalemwa Malaga ku Rena, tuinawo Malaga Hotel. Zonna tuina Summit Gardens, tuina Summit ewa Chairman ewa Defense. Okay. Defense Kanyike. Tuina First Hotel ya Mama Fina atogimanyi. Eyo ndowooza kumpi buli weekend wabeerayo omuziki ogugunda. Okay. Nebifo ebirala ebyenjawulo. Tuina amasomero amalungi. Kyokka teweewuunye ebyo byonna byenkugambye. Balina zi swimming pool nno. Weewuunye balina zi sauna. Ne bansasudde eza Kalango. Okay, gaba tweyongera. Kiki amasomero ag'enjawulo tubadde tukyayogera ku masomero. Tuina Sunset, tuina Matuga Mixed. Amasomero ag'enjawulo tuina amasomero mangi Matuga munene. Wenga genda deep nnyo nja bamba kubidde Akalango naye nawo mangi bamale sasula tujja bakubira Akalango. Okay. Kulubaluseewo. Kiki kyolaba ekibula mu Matuga? Ekibula mu Matuga oli awo mu bulamu ebifo bingi nga kikyolaba ekibulamu noga nti kino ekisooka singa ate mu ekiri singa Matuga etambula bulungi
enguudo mbi eziri mu Matugga ekisooka kuba batusuubiza UNRA yatugamba mbusimaye egenda kwongera okugaziya oluguudo luneeno emyaka giweze nga tebagaziya luguudo wakati wali batusuubiza bagenda teekawo roundabout oba kati gini myaka ng'etaano nga roundabout tejja amalwaliro ebyobujjanjabi bikyali wansi ddala wakati Matugga Health Center bagijja ku 2 ne bagissa ku 3 naye okuva lwe bagissa ku 3 jukira Health Center 3 balina okubeera nga abakyala bazaalirawo naye okuva lwe baji upgradinga ebizimbe tebiggwanga wakati tugenda myaka 2 almost tugenda myaka 2 ne bakyali nokomera tebanakomera bizimbe ebyo. Obukulembeze mu Matugga buli butya? Obukulembeze obooli awo sijja genda nnyo mu politics oyo kuba simutegeera bulungi naye kyensinga okumanya nti Meya Kasiriivu yafuga eggombolola linene yakulembera basi bwe yaga kufuga nga we nagamba ddi nti ngenda kufuga by the way nali nesimba bagamba wesimbo kuba NRM ne bakuwa emitwalo 3 ne bagale katuteekeyo ono yaba esimbawo ku kadi sinze saaliwo yali mulala jale emitwalo 3 naye oli wase emitwalo 3 okujja ku kadi ya NRM. Nalabanga we nayitira ku kadi ya NRM sijja wangula kalulu ate nga ebikono bingi kila nali zijide ku kadi ya NRM ate bawaswa nga bo bajirya nga bajiddeko why waswa eri ekyalo gye bamulonda bonna ba Luganda kyogamba waswa ekimuwanguza nti ekyalo gye bamulonda bonna baganda kojja senga ab'enganda abakona ab'emikwano be balonda omuntu ogwo kati wojja ng'oze kwesimbawo ngo ovudde mu byalo ebiriraanyeewo oze kufuga kyalo ekyo oba okamya ennume. Okay, abali balwasewanga bwe tulambula akaalo Matendo akaalo Matugga njamulabe buli kimu sports ali atya mu kaalo Matendo kano sports akyalakinga wakati wogamba nti no division enamba okubeera nga ekisawe kye tulina kyekiri n'okuwera tekiwera bagamba nti ekisawe zibeera mita meka ebeera yiika eba yiikemu ne kati kiri ekisaawe ogenda n'otunula box poloti obanya oba 3 nezo teziwera ziwera nnya ndabanga ezitawera okitunula waliwo omwami bamuyita Muzeyi Kabega yakuba layini z'ekisaawe ekyo naye akuba layini nga akola kooti yago ya netibo layini ebeeri wetuuka mu center ng'ekola laawundi ngekola laawundi wetuuka ku goal eyo ey'eside eri ng'ekuba ekkoona tekiba kisaawe abaana at least baweewo abaana bazanyirengawo ddiimu oba ddiimu tozanyanga ku ddiimu oba baweewo abawala beepenere obadde byebimu byenkubuuza nti biki ebibula kaalo Matendo kyova olaba nkugambye ebyemizannyo bikyali wansi ddala ebiri mu Matugga baliwo abali mu Matugga ab'enkizo nga tukyali mbyemizannyo batusuubiza nti ku ggombolola eri ewasa abawaali nti bali mu constructing ekisaawe ekigenda okubeera ekyessaza naye nze nakoma kulaba ku kusenda okuva lwe baasenda recently Sabawali yavaayo Sabawali Gombi Dr. Eliki n'agamba nti abantu bonna tulina okukwasiza awamu tusonde ssente tusobozimba ekisaawe ekyo batuyiseemu akabbo singa batugamba nti nno buli lunaku waliwo omuntu waati ne waati agenda okujja obbayisangamu akabbo buli ku makya musasuleeyo basiringi 5 oba 2 tujja biwa bajja tusanga waawo tetusaagana kusonda sente za kisaawe naye ate nawulira bagamba mbu ate baagala kiwa mugagga haamu oba oli awo akikulaakulanye n'ogwo nagwo ogutali musango babanga ye proposal wo basobola nayo kimuwa na kizimba
oba oli awo Kyaddondo nayo neefuna ku ssanyu. Okay, mwena abatugobera ku Lubalusewa TV njagala okuyisawo abaami bano batugobera nnyo ku Lubalusewa TV. Omukulu Kanyerezi omwami avuga bodaboda naye afisaawo akadde n'atula ku bodaboda ye n'agenda ku YouTube n'atandika okugobera biki ebibeera ku Lubalusewa TV. Sebo tweyanze ege n'omwami omulaba muyita Edisef ono ng'atemanya matomumanyi mumanyi Edisef bagakirawo. Okay, oyo naye atula n'atulaba n'akomentinga n'akola buli kimu kyonna n'abalala bonna okubatumirako musobola okubanga muyisaawo ne mukomentinga nisobola okubanga tubatumirako buli tuba tukomawo. Ekirala nze nga tontumiddeko nze siraba olaba nnyo se. Ekirala kiki nga tufundikira abantu baffe nga tuba tumaliriza okubalambuza gundi esooka, kiki kyolaba baani bosobola okumentioningayo mu Matugga nti at least balina kye bakoze Matugga okwambuka? Oba oliawo oba njogere ku bagagga kuba be bamu kubaleese enkulaakulana mu kitundu kino. Tulinawo omwami owa Kijjambu Jenadweya. Oba oliawo naye aleese akoze kyamaanyi kuba byasuubuza abatutumufu. Tulinawo Kiwa Jenadweya, tulinawo abamasomero Sunset Schools kuba yakoze ate kyamaanyi ekyenjawulo. Agunjudde abaana kuba ogunjula omwana oba ogunjudde eggwanga. Balujja Properties webali. Tuina aba Frost Frost Medical Center wali eri Frost Hospital. Tuina Matugga Mixed omwana afu ya gundu ya mukuba tanka we yasookera first aid yasookerwa budu bamujanjabirawo paka okutuuka okuwona. Frost ekoze kyamaanyi. Oliawo n'abantu abalala ab'enjawulo besijja kumenya sekino omunyizo. Mulimu abantu nga boga nti kati ono mu sports ayina kyayambyeko, ono omuntu ayina kyayambyeko, ono mubyemi mu kibwe bityo. Mu sports nyinza okunokolayo Honorable Waswa Emma Kansala. Kuba oba oliawo wakati yafuuka nalifali ku National Unity Platform. Nebamu kuba babayita head referee ye center referee akulira balefali. Omaye bya sports service bigenda nnyo nange. Ate wakazanya oli mutuufu. Nafu ndi muwagizi naye mpagira ndabakaawo. Byebyo mpozi ng'olina akatalekeko kayina nga gwo kayina. Okay. Abamu abatumbudde bwe tugenda mu sports tulina abatumbudde ebyemizannyo muno. Tulina Kasirivu tournament ebaddewo okwo. Tulina ba veteran basobodde okubanga nabo bakola ki batumbula. Bernard Muwanga y'omu ku batumbudde. Tulina kocha Sekyewa omusajja yajja n'atugamba mpo Muwanga yali asamba omupiira n'agamba wow what a tremendous 19-year-old Bernard Muwanga. Awe yali ludda Mwebiseera ebyo Muwanga yali ateeba goolo okwekutula obwekutuzi. Awo be bamu ku batusobodde. Wow what a tremendous 19-year-old Bernard Muwanga. Okay, tutambula Matugga nti baani abatumanyisiza Matugga. Tuyina Kochimbowa mu byemizannyo mu bikonde Kochimbowa wali. Tuyina Geko Solomon Geko asobodde okubanga ne akola ki atwala waggulu. Tuyina amasomero ab'enjawulo. Tuyina Sunset Schools, tuyina St Marcelino, tuyina Ligiwe, tuyina Vije Chiwa twabadde tumwera bidde. Bebamu abatumbudde. Vije Chiwa asobodde okubanga awanika Matugga ye Kanyama we Matugga. Naye n'ogeza omukube engumi. Aizo fukamira. Musujja munnange. Alinga kato. Nyozo fundiko olina gwotumirayo. Kutumira. Kansooke neetumire. Kuba bagamba okwagala omuntu yenna olina sooka kweyagala nsooka neetumira. Oba nawe nkutumire. Katapira naye mutumidde kali ku kamera. Chairman Kajoba mutumidde, Kato mutumidde. N'abalala benneerabidde. Okay, tweyanzege webale kubanga oze ku Lubalusewa n'obanga otulambulira Matugga okuva mu buto obwo. Musiimi okunkyaza. Siimye nnyo ssebo.
So mwebale nnyo mwenna abatugoberedde abalambudde naffe matuganga bweri jukira nti Lubalusewa TV yammwe si yaffe mwe mugiteekawo mwe mugiwagira nesobola okubanga ekola ki ebaleetera ebino mbadde mutemumanyi ono oli eyo nga oyina kyobadde tomanyi ku matugga kyemanyi onoogenda okumalayo vidiyo eno ng'olina kyotegeddeko oba akatono oba kwekyo kinene kyobadde tokola ki kyobadde tomanyi nze Ajje Samuel mwebale nnyo mwebalire ddala.